Byampisa bubi nnyo. Ekikuma kyali na kisirani yanjigiza bwe bati nenfunirawo olubuto. Thank God Mukama n'atuyamba ne tuzaala omwana ng'ali bulungi. Lwakitiza amafekitinga. Kati era ng'omanyi no period bwe namala ozaala nasigala nga ataawo na sukka. Nenywera ddala kokaini kuraka ng'ate bukimungi kinkuba nze nakubako to the maximum nga njagala nfe. Nga I feel like too much hatred, so zuka nga sibinywedde, ntuuka okaga hawuyaze buli omu akweka kasimu ya buli omu. Okitegeera? Like you say now what else? Bw'oba tobinywedde olina engeri gy'okankanamu? No tuyana olubuto ne lukunywa. Nze bamama wange bansibako n'emiguwa nga ate nga agambye mulinde nzije. Tumuleka ku luno wadduka tetuddamu mufuna. Prostitution first of all. Okwetunda. Oba otya munyonjaga n'oteetunda. Okola waye first of all. Natuko omusajja nenjawukana naye. Ekisega nengenda mukomera bingi byatuka ebizibu bingi. Ate bwana veyo nakomonga ndi rochafu. No mercy, no love. Tampaliza nala God loved me, sinafuna silimu. Most bakwano bange bafunye slimming drugs. Tosa kuba malaya and you're using heroin, cocaine, not getting a HIV. Ekisega mkono namugamba nti lwaki omusajja mbajjeko kondomu akwongera sente. Okakusiga badanga agalanze take zinkube mbukubya kondomu. Nga ne sente zampadde tezimala. She died. Anjibonaba amazzi gali gakumalako enjaga. Ate gw'otoyagala owulira bubi shaking biki withdraw symptoms. Ate olina okubeera ng'oyongerako obwongezi. Waliwo n'omwana yali amaze emyaka 9 nga tanaaba ng'anywa. Bwe bamukwata omunazi yafiirawo. First of all, oba owulira bubi bano baba bakuwadde bakwanoko. Togenda kumpa mpaka. Ompaako nfuna amaanyi ne mukula bingende noonye. Agata nsigenda obeerawo nga mbogenda kumpa kyebi. Mbeerawo omundi bubi ne tugendera n'ogakuba n'opeezange nenfunayo mulala nga 3 nempeezange emitwalo 6 kubanga bya bbeeyi 5. Lumu anti wange yambuza mmeka nga tanke mugumu kitundu naga ogambye ki nti gumu kitundu naga gwakutwala mu kyaki. Nze anti kati bwe nakulira mama wange yali akozesa ezo opioids. Nalina mukwano gwange omu nga neighbor wafaawo kati nembeera nga ngenda ewaabwe nabo balina ne ku ssente otusingako kati ewaabwe nga waliwo ne wifi biti nga wensiiba kumbe oyo mukwano gwange ate yakozesa drugs. Enkambwe ezisinga kwene enjaga gwe gye waliko. Nga ate gye nali nga nsiiba. Kati ntandika mpola mpola oluusi nga mulaba agenda nakubwa n'asikamu kalayini n'agwa bugweri. N'agusikamu kalayini awo otegeeza ki? Nga agenda n'agula ebintu bye kale n'ajja n'abinywera mu maaso. Kati gw'aba anywa enjaga tekuba kimu nga biri bikuba nnyo. Kati engeri gye yabeerangamu nanange ngamba omusajja ono ng'akubwa nnyo sitole ki. Nanange mba njagala at least mbeere ku eyo level eyo. Enjaga eno ogiraba bw'oginywa leero mbulamu oyinza oginywa emirundi 3. Oginywa ogusooka ogwokubiri naye ogwokusatu w'otaginywa obanga mulwadde eba emaze okukukwata. Nasinkana abavubuka gye bagamba war children bava Liberia. Kati bonga badduse okuva Liberia West Africa nga olutale weri naye ne beesanga Uganda. Kati engeri gye ndi sportsman ne bansembeza ndi student nyogera bulungi obudde tewatuuka abazadde bakira ne bagenda ku mirimu nange frustration envudde mu community gye nkuzemu kati ndina za community ate a lot of abava Africa bangi nnyo Nigeria West Africa binesanga nkati banjigiriza eyo heroin naki bwati wenensanga mu kizibu ekyo. Doctor yagamba once you test okasigala muteri wolaga. Yes. So ne kanyingira mu side straight away ate jukira twakula mu low middle class family teri sente bana kutwala mu rehab nenga banange nga baba twala Nairobi wa bajanjaba kati nze ngeri bazadde bange tebalina nnyo sente nasigala nga nsiri fe tuwadde tusabiriza abantu nga tubalimba ne batuwa sente kati obudde obwo nga nze mbadde nga pastor kati nga nkuba njiri mu basi nkuba njiri mu street nkuba njiri naye nga motives zange za kunywa bononya kasente a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Embeera yali etya? Nze bamutakasozi Arthur. Naye nze nazaalibwa mu 1989 ne ngenda ku ssomero kale briefly kambiise mangu olwakadde eyita mu bufunze. Bwe namala okusoma nensoma primary nensoma paka mu senior 4 kati mu senior 4 sente nezibulaabulamu awo kati nentandika okubeera ewa jjajja wange Lungujja nanga gwe mbeera naye nga omanyi nga obeera ne jjajjaawo abatakufaako nnyo oba osobola okukola byoyagala ogenda mu klabu ogenda buli wamu oyagala kati nga ndi mu mbeera bwetyo nga ndi mu mbeera ey'omuntu gwe batafugafuga omwana gwe batafuga nenkula bwe ntyo nga just nga buli kyenjagala kyenkola weba beach ngenda wewawawa ngenda n'emikwano gyange netukyakala enjaga teyampa buzibu bwetyo kati nembeerawo mu eyo life nga sina buzibu nga bwe twali twogera last week nti abazadde tebeetanidde nnyo kuwa abaana baabwe budde era nga bwe twali kyogerako last week nti omwana nga bwolaba Kasozi ono bw'aba atandika okozesa ebiragalalagala yatandikira mu groups yatandikira mu genda ku beach mu masomero house parties z'owulira ezo house parties zo ziyitiridde nti abazadde baleka abaana baabwe ate n'amufacilitatinga n'agamba mami daddy ngenda ku house party naye house party ebiseera ebisinga abaana bano babeera mu kunywa drugs. House parties ebiseera ebisinga baba mu kuyiga shisha because groups eziriyo these are youth they are actually bali ku experience bakola experiment abaana babeera mu cookies ne cakes ezimu ezisinga abaana bazikola zirimu enjaga benda byeko so omuzadde oba olina okwewaayo omwana wange agenda mu house party agenze nani agenze mu house party atambudde nani ye akomyewo ssaawa mmeka ye bw'akomawo embeera ekyuseemu bwagenze bwakomyewo oba bwali akyuse n'abeera nti alina ebimukyuseeko so omuzadde kano kakulabirako nti nga bwolaba Kasozi jjaji alibadde alondoola Kasozi naye nga bwolaba embeerera gye tuyitamu nti sometimes abazadde abantu tetubawadde eki tetubawadde budde. Rasta Pussy tuzeewo bannayuganda bakulabako dda wano naye tulina abapya bangi buli lunaku tufuna abalabi abapya sooka obaddireyo ko emabega nga tonnatandika biragalalagala bino embeera yali etya kuva mu buto yongeza ne ku ddoboozi bakuwulire bulungi nabagambye kemikisa Sandriana tips banange nze mbadde ndi bulungi nga nkola nga mu good mother naye obuzibu okukyakala nga ngenda nyo mu club like partying yes nga student nga nsoma bulungi nemalirisinafo omanyi nze like dancing nenda ngenda kuba omuziki as I started karaoke I'm a good dancer omanyi tosaenyedo okusajja okusigala naye ate obuzibu nensiikana bano abasajja abo abazunguzungu abo moreover tata wange yanyonona nanjigiriza ebyo ebintu tata w'abaana yes and I really feel so bad ye yakuyigiriza yes yakujja ku mirimu gye gya karaoke ng'ozina nantwala ng'omuntu onaakwagala omanyi yagenda eyo ina byateeka mu nnyindo n'omusanga ina byanuusi ngaasanga tuzentono nogamba yokuteekamu ojja naawe onyumira owebwaitu enjeo kumbe tebatesitinga heroin they don't test heroin from there nentandika okuba obuyomba tisirimwedde naye Sandriana ogenze n'otegeeza ng'omuntu eyali ayagala ennyo amazina ogenda mu karaoke nga tosobola kuzina nga totaddeemu ku bintu ebyo kakati ate taata w'abaana ono bwakugamba nti sooka onuuseeko biri bye wasooka okukozesa ng'ofune confidence ezina byo byali tebikuyisa buli kati oli mu kuzina nanywanga only marijuana y'ebisubi kati ate n'obweyanjigiriza heroin oba tokyabiddamu
Yeah, from there when I get music because I had to be a mother and becoming a pregnant. She started feeding me on drugs. Ate sanyu budokona. And I know kubera onga sina jina nga yaona ye. Nga ya leta. Yeah. So mulimu gwa karaoke ne gusana o. Okay. Unexpected. So gwe wevuma tata w'omwana. I regret why and when and they made that Indian money to me drugs. Mwami muyindi eh? Yes. Okay. Tweyanza. Dr. Ndozo biwulira. Ono byabadde bigurupu. Oli omwami yennyini yamuwasa. We wava obuzibu. Era nga besanganira mu ndongo mu kuzina mu zi club nga bwe ngambye nta ebiseera ebisinga abaana bano baba tebamanyi kiki kinaddirira n'abeera introduced ku drugs eyinzibwa ennyo kati yali ku drugs zino endala marijuana kati na graduate nga nagenda ku opioids ezo ze heroin ezate ezo ziza kunuusa ate mbi nnyo 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 nti bw'otandikako tolina ngeri testinga era nga bwagambye nti togitestingako bw'otestinga guberanga muzimu. That's why sometimes mu luzungu oba mu lulimi lwaffe olufuutifu tuzita angel dust oba angel drugs, you know, nti bw'otestingako bw'oti ofuna essanyu eriise ku lya bulijjo, ofuna omubiri gufuna ekyenjawulo excitement etali ya bulijjo ekyo ekivuddemu n'obeera addicted ku drug. Nakula mu community nga mu early 80s nga teri njaga y'amaanyi ebugolobi flats nga tukera tuzanya tubeera ne friends naye obudde bwe wagenda mu maaso enkwaga ne likyuka abantu ne bafunako social class bintu ne bitandika okukulagana kati bakwano gye twasinkana nga bazadde be balina ssente kati nge nafuna kintu ekyo nga njagala nnyo okubeera ne abalina ssente social climbing eyo kati natuuka ne banjigirizayo gye bayita marijuana nembeera nga ndi sportsman kubanga nze mbadde fully fledged sportsman nga nzanya ne basketball nga ngenda kubeera kanga professional athlete kati nga ndi sure nnyo kati nga nsoma bulungi soma primary namala primary nagenda mu high school getting involved mu competition basketball tournaments wano ne wali naye natuuka mu time 2003 yes nga kati ngenda mu advanced level kati awo challenges ya muvubuka ne bitandika okujja sente zengejo manyi bazadde tebalina sente moving from one place to another ne tutuka ne ngenda mu community bayita Kansanga kati kuteka Kansanga around KIU awo nga ndi sportsman ngenda KIU nzanya ne ba university nasinkana abavubuka gye bagamba war children bava Liberia kati bonga baduse okuva Liberia West Africa nga olutalo weri naye ne besanga Uganda kati ngeri gye ndi sportsman ne bansembeza ndi student nyogera bulungi obudde tewatuuka abazadde bakira ne bagenda ku mirimu nange frustration envudde mu community gye nkuzemu kati ndi another community ate a lot of abava Africa bangi nnyo Nigeria West Africa nesanga nkati banjigiriza eyo heroin naki bwati we nensanga mu kizibu ekyo naye nga nze nakula nga ndi sure nga following ku footsteps y'abaganda wange okusoma okutandika family yo naye kati we natuuka disastrous kakati bwe bakuyigiriza heroin notandika okukozesa ebiragalalagala bino omutima ne gufunirawo love yabyo osigala ng'obinywera ddala engeri doctor yagamba once you test okasigala muteri wolaga so ne kanyingira mu side straight away ate jukira twakula mu low middle class family teri sente oba banakutwala mu rehab nenga banange nga babatwala Nairobi wa bajanjaba kati nze ngeri bazadde bange tebalina nnyo sente nasigala nga nsirise naye nageza ko okulwanira azmi naye bwotyo we natuuka wendi kati ekitono ekyo kino ekya basketball awe kyakoma oba wasigala kikyagenda mu maaso engeri once you start engeri gyotandika okunywa ne sports otandika gireka si nnyo kubanga obeera nga tolina amaanyi kubanga eri ekugonza kati with time natuuka nga kati abaano babadde baana bato angenzanya nabo kati nga bo bagenda mu maaso moral kati nango nedda wansi gwenesanga kati nga ndi fully fledged mu njaga musawo owulidde bulungi nnyo ebigambo bya Daniel abaana okuva e Liberia bano ba refugees bamuyigiriza
ekitone kye eky'ebyemizannyo kyasasika ng'era ne Rastapus bwe yatugambye yali mukyala muzinyi mu karaoke naye bw'ayiga bino ebyo ne bikomaawo. Matunga ampuliriza ali eyo nga bwe ngamba nti in most cases omwana bw'atandika okukozesa drugs ndina akantu kentera okuyisa nti drugs shatter someone's dream. Drugs can shatter your life. Drugs can shatter your hobby and also your like ngabolaba mwami opoli era agenda tubulira kati bali kukibaliwa nti bwatandika okuba nti yali sportsman omulungi. In most cases abantu balowooza nti bw'okozesa drugs you become a better sportsman. Nti bw'okozesa drugs ogenda kuba mukubi wa basketball mulungi. Nti bw'okozesa drugs ojja kuba mukubi wa mpira mulungi. Abayimbi babikozesa nnyo. Nti bw'okozesa drugs ogenda kubanga oyimba enyimba bulungi oyiiya. In actual sense drugs shattered the dream. Like you see Opoly's dream was shattered. Maybe kati singa bakiprotich ba Uganda ebiro bino. Naye buli bw'obanga otandise okudda mu kwekatankira ebiragalalagala tobeera n'amaanyi. Owali ogenda n'okola exercise owali oliko nga bagamba genda zikussa wansi mpola mpola mpola. Kyekyo kyenogamba nti drugs zo ziriwo kushatalinga dreams. Nti owalina dream ennungi owalina goal yo you can never achieve that goal. Naye nga musawo singa omuntu aba agenze n'afuna obujjanjabi nga kati bano bannaffe be tuli nabo wano bali ku treatment asobola okuddamu dreams ze kati ng'ezamukulu Opoli okukuba ensero n'addamu buto n'abitambuza bulungi nnyo. Era mwatunga Opoli bw'anaatubulira but it is not easy nti sometimes obudde buyise the world ensi eri ku kirala. Wali abaana abalala abavuddeyo kati ajja tubulira myaka emeka kati akola kuba kati gwe odda mu birala ng'enjaga yakuwamba drugs zakuwamba kwegamba ensi yakyuka ebintu byakyuka literally olabanga n'okuddayo tokyasobola. So you need a lot of effort. Sometimes n'emyaka gigenze. So ojja gamba kati nzirayo. That's why they shatter dreams completely. Nti nzireyo mu kisaawe Opoli natuka ku timu y'eggwanga nga bwe nali nkyagala. You know, so it is not easy. Si kyangu nga bw'okirowooza. Kituufu. Naye wabeerawo essuubi nti with time era maybe bodda otandika ekirala kiri n'okivaako. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Obuzibu bwe nabusanga kati olwo njiga enjaga nga njinywa bwe nkola era nga omanyi ekintu ng'okikola otuuka n'ofunamu kasente nga kabaawo obaamu n'emitwalo gya 5 mu nsawo kati nentuuka ng'oluusi simanyi na kyazikozesa. Wallahi ng'olina sente naye nga tomanyi kyazikozesa. Ng'enjaga yo kyaginywa. Nga nywa enjaga naye oluusi nga mba n'obusente. Kati wande nza nti kati we nakulira mama wange yali akozesa ezo opioids. N'abazadde baali bazikozesa? Mama wange eka yali azikozesa. Kati nafunamu awo obuzibuzibu ne bagenda bansiba eruzira. Nalina ebintu byange nembifiirwa nenkomawo n'eyo stress. Olwo bakusibira ki? Bankwatira nga bino by'okutambula ekiro. Aido ne bantwala emyezi 2 kati bwe nakomawo nembeera n'eyo stress nentandika okusiibanga ewaka nga sikyatambula nokukola sikyakola kati nga omanyi neŋŋamba idle mind ng'oli idle eyo nalina mukwano gwange omu nga neiba wafaawo kati nembeera nga ŋŋenda ewaabwe nabo balina ne ku ssente otusingako
kati waabwe nga waliwo ne wifi biki nga wensiiba kumbe oyo mukwano gwange ate yakozesa drugs enkambwe ezisinga kwena enjaga gwe gye waliko nga ate gye nali nga nsiiba kati ntandika mpolampola oluusi nga mulaba agenda nakubwa n'asikamu kalayini n'agula bugweri n'abusikamu kalayini awo otegeeza ki nga agenda n'agula ebintu bye kale n'ajja n'abinywera mu maaso kati gwe abanywa enjaga tekuba kimu nga biri bikuba nnyo kati engeri gye yabeerangamu nga nange ŋŋamba omusajja ono ng'akubwa nnyo sitole ki nange mba njagala at least mbeere ku eyo level yeyo olwo obwongo buli tebunnadda bw'okugendangamu owinoddemu okole nga ndaba I've lost everything nga mpeddemu amaanyi essebo so kati n'oyiga bino ebyona ebikambwe ebimukuba butereevu naawe n'obitandika bwekyali bw'obitandika embeera yali etya embeera yakyukira ddala embeera yabeera mbi nnyo yagetinga wansi mu bbanga nga lya myezi 6 nzijukira nga sikyasobola nakusala waka nga sikyabeera waka nga sisobola nga buli kimu olwo maze okikwatakwata nzibye nga lwaki ewaka tokyayagala kugendayo ewaka nti nali nzizangawo emisango enjaga eno ogiraba bw'oginywa leero mbulamu oyinza oginywa emirundi 3 oginywa ogusooka ogwokubiri naye ogwokusatu wootaginywa obanga mulwadde eba emaze okukukwata kati olina okuzza emisango wakiri onyakula akasente ewaka ogenda ogigule oba obbeyo akasimu oba okole ki kyonna oba sente kyonna ekivaamu enjaga ekivaamu sente ogula kati bye byaggoba ewaka embeera nga sikyabeera waka musawo biwulidde bulungi nnyo yes ayize enjaga eri enkambwe biri ebikambwe asobole okubeera ng'akola ki afuna n'akasente kati olaba nti omwami ono Arthur era nga bwagambye nti maama we abazadde nti buli bwebeera nga okozesa ebiragalalagala nga omuzadde omu ye yali wano actually mama wa Arthur twamukyazaako wano twamukyazaako wano ku lunaku olumu nti awo betulaba nno ku lutimbe balinga abali mu kivulu naye ate tulaba omukka gunyooka okufa obufi eyo njaga yennyini gye bali mu kufuuyira ku stage olaba nti omuntu banywa enjaga ne bakola ebintu kati olaba baginywera ku stage kati awo bali confident n'ekirala nti ayinza kimu emuwaga yenna ayinza okubuuka olunaku lulamba n'abuuka ekiro kyonna ng'ali ku stage eyo so ekijja nekijja balaba muvaamu okwekuba amateke muvaamu babuuse oli abuuse ayinza n'okubuuka awo n'alowooza nti ali wansi n'ava ku kituuti n'agwa wansi nga emulinnya ku mutwe so these are all effects of drugs zemulaba mu bayouth ezo yes nga boolaba abo abantu bafe nti bw'oyimba bagamba kiki kyoyolesa eri abaana abalaba kiki kyoyolesa eri ab'eggwanga abalaba so nga tuzze ku mukulu Kasozi nti maama we akambye maama we yali akozesa opium kyo kituufu nti maama we omukyalo omu gwe twakyazaako wano gwe bayita Namisango Rehema ye maama Kasozi yes ye maama Kasozi era tujja mukyazaako maama n'omwana maybe ku lwokusatu olujja nti omwana ono bw'akula nga Namisango bwe yatugamba nti ekyamutandisa okunywa ebiragalalagala mwami we nga fedda agenze bagamba nga obufumbo buzzeemu then kati jjukira omwana yali muto omwana ono naye n'alaba maama ng'anywa some of this maybe bwe yakula n'alebera ddala nga tekirina buzibu okunywa opium kyovola bagamba ne maama yali akozesa so kwegamba bw'akula n'alaba nga it is very okay awo nno musawo yogerawo nnyo kubanga abazadde abamu kye tutera okulaba eyo omuzadde agula kasigala n'agamba omwana genda onkolereze kasigala kati ekyo kirireetingi ne ku kyamukulu Kasozi ono abazadde obakubirize omwana bw'akulaba onywa omwenge ate sometimes tekinsanyusa actually kinyiiza agamba kinsanyusa kinyiiza nti omuzadde okutta omwenge okutta sigareeti okwata omwenge ono akaana kato
okanywesaako n'owulira essanyu akaana kange kanywedde obalaba n'akwata n'akawa cupa y'omwenge ne kanywako ate omwana ali so sensitive nti oyinza omuwa amakerenda n'agaana n'omuwa ne soda naye bw'omuwa ku mwenge aba agwagala nnyo tegumukaawira na kumukaawira so development y'omwana ono bw'aba akula muzadde ampuliza kyewale nti omwana ono bw'aba akula ajja kukula amanyi kino bakinywa kirungi kiwooma so gwomanyi osanyuka mulimu binu mubinuka musanyuka naku nkulu naye omwana you affecting the future of this child so bye bino bye tulaba agenze n'ayogera nti nno yatuuka n'abeera ng'atya okudda ewaka nga takyalinnyayo kintu ekyo otera nnyo kikubiriza wano nti abantu abakozesa ebiragalalagala beewala abantu be isolatinga mu society atunnyonnyodde nti ye yanyakulanga obusimu ewaka ssente agenda agula ebintu bino bajja kubuulira nti bw'obeera mu ghetto olina life gy'otuukako n'owulira nti oli waka ne waka tokyayagala kuddayo omanyi mu ghetto baana bano balina solida nti basheyalinga yes ne bw'aba alina akantu bwe kati aba ayagala aweko munne bagiyita bidi solida nti ne bw'aba afunye ekikomando bajja kuwulira bopoli bano agenze n'ayiiya oba akubye omutayimbwa n'afuna akasente ke alaali ajja kujja akasheyalinge ne banne agula akalagalalagala ke basheyalinge so that bonding teyagifuna waka kati teyagifuna waka kati afunye abooluganda abamutegeera kino tuyiga ki nti maami daddi abooluganda abaana tubaagale tubawe attachment nti omwana ono bw'atuuka mu ghetto alina attachment gy'afunye ey'ekitalo yenna bamuwaga oyo opoli waffe bw'ajja bakuba engalo ayingiddewo ye musawo oyo gayi waffe antha wuuyo ayingiddewo bagamba ava kubba naye bw'ajja bamuwaga n'afuna ekiwago n'anywamu n'addayo ku street n'akuba akatayimbwa kugamba okudda wakati kimukolera kituufu bajja kubuulira baliwa kanzireyo ewa rastapusi omaze otutegeeza luli n'otegeeza nti wafuna omwami omuyindi akuyigiriza ebiragalalagala biri ebikambwe bikujje ne ku mulimu gwo guli gujjamu ssente ogwa kariyoki kati oli wako onywa biragala olwo otandika bino ebiragala ebikambwe byakuyisa mu mbeera ki byampisa bubi nnyo ekikumala kyalina kisiraani gyanjigiriza bwe bati nenfunirawo olubuto thank god mukama n'atuyamba ne tuzaawo omwana ng'ali bulungi bakuteza amafekitinga kati era ng'omanyi no period bwe namala ozaala nasigala ate awo nasukka nenywera ddala kokaini kuraka ng'ate bukimu nja kinkuba nze nakubako to the maximum nga njagala nfe ngoyagala ofe I came like with 1M ninga today let me smoke until I collapse. I failed. Nga I feel like too much hatred. So zuka nga sibinywedde ntukyo kakahawuya ze buli omwe akweka simu yo okitegera like you say now what else nga bonna bakudduka abewaka bagamba aze okitegera so gwe n'oyagala ofe ninga why don't I die Bana, you people who are taking drugs, they are bad. Boba to binywedde oyinengere gyokankanamu n'otuyana olubutonyo lukunywa nze bamama wange bansibako n'emigwa nga nta nga gambye mulinde enzije tumuleka kuno wadduka tetuddamu mufuna ne bansibaawo nentuyana wona ne watoba naye nga agakatona ngamba nga mundeke ngende mu kisenyi mundeke just the only thing is to go and smoke kubanga nali mmanyi when I reach bajja kumpa odesinda na ate yenjage kuwa amagezi gotamanyi ne jegava ate sitozikwata n'obuuka mu motoka I have ever jumped from the box body n'obuuka mu motoka yes biba byampaka nze I reach there ntake zinkube nseseme nzirukane nga goyina ezizo mba nino making sure I do the best but nzifune ngende eri nywe neera mbadde katengodi nti batuleetera eddagala we have been wasting our time. We had put our life in the circle nga tetusagivaamu. Olwo ssente wazijjangawo ezigula ebintu bino? Prostitution first of all. Okwetunda? Oba otya omunyonjala n'oteetunda. Okola waye first of all. Natuuka omusajja nenjawukana naye. Ekiseera nengenda mu kkomera bingi ebyatuuka ebizibu bingi. Ate bwe naveeyo nakomawo nga ndi roho kyafu. No mercy, no love.
kati nga nina okunywera ddala ofuna bana abakugula be bakuwa ssente era mpazampadde nezasigaza zonna nenzitwala nesima olusi ngenda nabyo sooka oleke ng'oggyeko zaakuwadde ze muteesezza ate olina n'eddaala z'omuggyako ate n'essimu togimulekera n'essimu ngitwala okukozesa essimu gituusa wali nsooka kunywa nga 5 nga tisinayogera kintu kyonna kati so the main target ne sente nyizo zireka nga ndabe zi 6 age kugamba nti drug doesn't give you any money nti ona gabambya akalenike no way gonna osase otya nga gogenda sesa mu dduka n'obwebubi who wants to be bad. Okay. You have to do the best. So ebyo byonna byakuwaliriza osalewo ogenda ofune treatment ove ku biragalalagala. Ekyampaliza nala God loved me sinafuna silimu. Most bakwano bange bafunye slimming drugs. Tosobola kuba malaya and you're using heroin, cocaine, not targeting HIV. Yes. And poisons Katonda yanjagala and God gave me a second chance. Mkono namugamba nti lwaki okamusajja mbajjeko kondomu akwongere sente okakusiga obadanga agalanze take zinkube mbukubya kondomu nga ne sente zampadde tezimala nemuga dolina ogenda kufa. She died. And God gave me a second chance and nelijjanga sinafuna infection. So I was like, now praise God, I'm in the rehab. I want to change, totally changing. So I wish you saw me there. Singa wandabako, you could be very happy for me. Okay. Ndozo ni mama bange bona kati bali basanyufu. Moyo muto kugamba nti oli na silimu. Nga you have no HIV, you have no TB, naye ngolinga walking dead. Imagine, bana I'm very fine, Dr. Boyce. So kati ne family yakuddira mbakwaniriza bulungi. Mbera wakabulungi, I'm very smart and clean kati tunaba. Bobo nyabye onaba otya. First of all, mubeera bangi bwonaaba die amazzi gali gakumalako enjaga ate gwatoyagala owulira bubi shaking biki withdraw symptoms ate olina okubeera ng'oyongerako obwongezi waliwo n'omwana yali amaze emyaka 9 nga tanaaba ng'anywa bw'oba mukwata omunaza yafiirawo. Yes, addiction, yes, anti ziri withdraws enjaga nywanga nyingi kati jukira aludde ndooza tanaaba. As I told you that drug, the way how it spoils our body, it's very evil. Okay. Yeah. Doctor, musawo. Ebigambo bya Rasta Pussy nga byennyamiza. Si byangu chovola batuwayo nti tuwayo obudde. Olumu tuyinza okwogera ng'ali yakiwuliranga emboozi. But these are realities in life. Abaana bali bubi. Drugs, the world, the country is on a time bomb. Yes. Tutudde ku bomu enaatera okwabika. Abaana bali bawulira bubi kye bayitamu. Omuntu bw'akozesa drugs awulira bubi. Olaba omukyala wuuno yaddamu kwetunda. Era wuuno akubuulidde kwetunda. Ate bw'odda mu bano abasajja mbu ngenze eggula akola kyonna bano bawulira afiiridde mu lodge bamukubiddeyo nga tomanyi nga ya mwana amukubye agenze ne ssente. Akubye atutte essimu n'ekirala nti obulamu bwe bubeera mu butyabaga. Ali yampuliriza tuno fe okuteekamu amaanyi okuba nti tukola awareness is very important. N'omwana wo noono yali bw'ati noono yali bw'ati n'omwami oli yali bw'ati. So it is not nti muzannyo kintu buno bulwadde era tututte ku bbomu tutudde ku bbomu enaatera okwabika. Bannaaye enjaga abaana basusse 13 years jo nabadde mu clinic nga ndaba omwana 12 years omwana ali ku njaga anywa yajigidde ku ssomero kibi. Mr. Opoli, wategeezezza nti aba Liberia in Kansanga baakuyigiriza biri ebiragala ebikambwe otandise obbinywa bikuyisizza bitya ekyakuwaliriza n'okugamba nti okugenda ofune treatment byakuyisa bitya? Okusooka nga nayiga njaga eno family yatandika otulaba nga tetukolagana kubanga plan ebadde okugenda kusoma ove okusoma okole kubanga mu family brothers byonna nga buli omu asomye atandise family ye twatuukanga abazadde bakaddiye obudde butuse okuddayo ki mu kyalo buli mwana asomye kati nze ninga abasembayo time yange ya university yatuuka saasoma bulungi kati bagenze ndi wano mu Kampala sina kyokola ndi balimba ngezako kino ngena kusoma bwoti simaze okusoma semester kusomero
kati nentandika okutuuka kulaba amagezi njifuna atya kati abo ba Liberia engeri gye bajja kuva wala bajja ne magezi okufeera okulimba okubba kati batandika okuyigiriza kati nenge na many years naye obudde bukyuka engeri when you're taking drugs professional ebeera nga ekyuka wobeera onyirira okola ebintu y'abantu banyirira wokyafuza obeera mubbi nga olonda bintu kati we batuuka nga bagenze nange nentandika okusiuka kati nentandika okukyuka lifestyle kati nentandika okubba okusabiza okulimba kati boti when I was almost 10 years nga nkyusa professions zonna ziri negative teri kirungi kyonna kyenkola naye buli naku eringa somero nga njigira just okufuna kyokunywa buli naku daily kati buli ekijja yes buli ekijja oyinza obeera nga ozukuka n'olingira mu Kampala buli ekijja kyokola buli ekijja kyokola even if it's bad teri kizibu kati emizejo wagivaako okuva lwagenda under treatment anagivaako okay kati emize zembadde nazo kati oli ku kindi mu saawa zino ngezako okubeera entrepreneur mutono ngezako tandika ka roadside business akatono wenso okufuna ka sente okufuna kyokulya engeri gyengena maaso gena kufuna treatment yange kati it's almost 3 years kati yinzo gamba wado mbuza mbu turning point ebadde ki olaba mu 2019 covid okujja tubadde tuli mu Kampala nga tuli comfortable nnyo nga tetulina belief mbu Kampala yinzo kyuka abantu bayinza okulema okuyimira mu Kampala everyday kati covid-19 okujja lockdown neja already nga tina drug system nga first week ya lockdown bulumu yalwala twanafuwa abalala bali kumpi okufa abana batambula ne bagenda waka naye kibadde clear mbu Kampala tewadde yo plan yonna buli omu bagadde edduuka ffe tubadde tusabiriza abantu nga tubalimba ne batuwa sente kati obudde obwo nga nanze mbadde nga pastor kati nga nkuba njiri mu basi nkuba njiri mu street kati lockdown okujja nkuba njiri naye nga motives zange zeza kunywa ka sente naye kati lockdown okujja nga si China emirimu so boto obadde surviving nenga habits ziri ez'okubbeera zibadde zibeeramu n'ebirala combination nga zi combination survival okola combination si kintu kimu kokka so kali wasazewo beere entrepreneur otandisewo ka roadside business at the moment yes okay biri ebyo bwa pastor wabivuddeko anabivuddeko tebibadde ya mazima bibadde bya kiyaye nabyo tweyanza nnyo Mr. Opori musawo ndowooza obudde bunyigambo surely amazima gali nti omwana omuntu waba akozesa ebiragalalagala he can do anything mwami Opolo yayinza okubuulira not only pastor nti y'omu ku bantu abadde alemala ku kibuga wano ate azza atambula no actually your story omulema ng'onoonya sente no turning point actually obadde natuka nenfuna accident nga nkozesa ebiragalaga kati nembusobola nga sisi wakola sport yonna sisi wakola kintu kyonna kati nengikozesa advantage kigere kyange kiri mu condition mbi nenkikola nga sympathy kibadde combination ya combination ya funa sente oba yegwe gwe nalabako wano ku The Winton Road nabika yenze ng'olina omuggo muwanvu bwoti yegwe naye kati twebaza tonda nti bali mu rehabilitation bagenda for treatment and nga bwolaba nti abantu bakyuka so ali eyo twekwatireko twebereremu abaana baffe eggwanga liddewo neyali akozesa ebiragalalagala asobola otereera neyali yefuula pasita asobola otereera abaana bano oba abavubuka bakola ebintu bino si kweyagalira at this time nga bateyeyagalira bwekiri kati agenze mu baasi akubye enjiri mukama najja n'alokola abantu kati gwe n'omuwa ssente naye nga motive ye agala kunywa kiragala omubiri gwagala omubiri gubanja abamu ekiro oyise akubye ekikonde ku mutwe bakujjeko akasimu so they use different mechanisms of getting substance of getting money laba rasta pusi ogenze basajja oba basajja 10 so it's not a matter of kati mwana muwabu wala basajja bakwe baseko 10 basajja naye nga ku mutima tokyagala ayinza otubuulira I don't think she enjoys Of course, olaba doctor first of all oba owulira bubi bano baba kuwadde bakwanoko togenda kumpa mpaka ompaako nfuna amaanyi ne mukula bwengende noonye agata nsigenda obeerawo ngamba ogenda kumpa kyebi
mbeerawo omundi bubi nemu tugendera n'ogakuba n'opeezange nenfunayo mulala nga 3 nempeezange emitwalo 6 kubanga bya bbeeyi 5 lumu anti wange yambuza mmeka nengabitanke mu kitundu nagawogambye ki nti gumu kitundu nagagwa kutwala mu kyaki. But thank God in the medicine is there. Kati can see most mama no prostitution. I'm very clean. Yes. Kati na kuzongera na mchurch by the way. Hey, ugenda mu church? I spent like 10 years no prayer. For what? When God cannot help me. Msaventa at the same time ngenda kudamu netunde nywenja what is he helping me? But at this time God helped me. He brought for us medicine. I'm very happy now. I'm very Twenza nyo rasta pussy. Kasozi mudakikemu yokka yogerako ani yakukonvinsinga okubeera ng'ova ku biragalalagala biri obeere ng'ogenda otandika okufuna eddagala obeere ng'ofuna treatment. Nze teri yankonvinsinga nze okusinziira embeera gye nali mbeera nga mpitamu yali mbeera mbi ddala yakuwaliriza yampaliriza nga ndaba mbeera nsibwasibwa mbeera abantu bange banga tebakyanneesiga bantamwa emikwano ginziruseeko kwegamba nempulira nga akatindi bw'omu neŋŋamba nga nina okukyuka. Kati mulanga ki gw'okubira abatulaba osaawa zino ku nsonga bannaye nze okusinga abaana abato abavubuka bannaye mweteekeko boundaries. Emikwano emibi gw'olabanga guli mukwano akola ekintu ekibi mwesonyiwa oyo. Funayo emikwano emirungi. Emikwano emirungi gye giri. N'ekirala bannaye drugs mbi ebyaddala drugs mbi ddala opioids tuzeesonyiwe. Amiina. Ne bonna betusobeza batusonyiwa omuntu akyuka embeera ekyuka ne Katonda asonyiwa. Amiina. Ndowooza Dr. Kansooke nkubunge ngenda kujja gogenda okusembayo. Kanzire wa Rasta Pussy. Rasta Pussy obubaka obusemba okubiriza ki abatulaba essaawa zino ku nsonga y'ebiragalalagala? Obubaka bwanja mbagambe bannange mwena abatulaba. Ekisinga okunnuma abakyali bange bandabe mu ghetto nga ntamba ekitabo n'okubanda nga nzija nebagaana okujja ebitabuka banywa eddagala. Mabakyali mu Kisenyi kansanga all ghetto bannange mujje take mat clinic we take medicine. Eddagala ly'amazzi teriruma liwooma bannange ate lirungi it has changed our life. Mujja mukyuke nga ffe naffe we've got now new life kati tuli ready to work. Okay. Yeah. Mr. Pori obubaka obusembayo eri bannayuganda ku biragalalagala? Nze ndina advice biri ekusooka manya wova beera humble manya wova oba oli kukula manya mbu plani yo Katonda yakolera plan soma funa life tandika family ojalaba results naye oba oli impatient obudde bujja tuuka ojja kwesanga mu street. Eyokubiri put God first buli kyokola Katonda musooke ojja funa answer. Amiina. Bwe twogera ku mbeera bwezi tuba tuyamba ggwanga n'ekirala nti tetulina ne sente gye tubawa naye lwakuba nti mwagala tteeka ku tafaali ku ggwanga atuwuliriza ali eyo omuzadde ali eyo weekaabireko situkiramu bannange tusituke era twebazanya n'omukulembeze w'eggwanga ne bonna abatuyamba bonna abateeseemu amaanyi ku kuyamba abaana ba ghetto n'okuyamba abaana abali mu masiriza bannange mwebale n'ekirala nti tolowooza nti kiriwo oli ewange tekinatuuka. Nagambye tuli ku time bomb enaatera okwabika nti ekiri ewooli kijja kubeera ewuwo. Muzadde weesitukireko olabye omwana atandise okyuka genda weebuze ku musawo. Olabye omwana atandise okubenga embeera gy'ayitamu si yeeyo weebuze ku musawo. N'ekirala ntulina ebirwadde bingi ebizze so twebuze ku basawo. Mwebale nnyo okumpuliriza temujjanga okwo mutuwulirizenga era tujja kubanga tubatuusaako obubaka obulungi. Nyongera kwebaza okuva gye twatandikidde mwenna abatula ne neebaza ne ttiimu yonna gye tukoze nayo ng'ekulembeddwa producer ffe Kisubi Jackson. Jovan Balege emanya musiibe bulungi mweraba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.